tugezaayo obwebale nnyo okutuuka ku buwanguzi obwo. Amannya gange nze Alpha Times, nkola ne Baba FM, Baba TV Jinja. Ewaffe Jinja bakulanga ku Rolex Festival. Njagadde okwongera okonfamika kuba bwe tubadde tukola live abantu babadde babuuza nnyo confirmation oba ddala ogenda baayo oba togenda baayo. Kyekibuuzo kya ngenda kukiddamu omulala. Eddie webale kola. Nze Alex Back TV Live 1. Watugambye togenda kudda ku stage za Uganda. Ate bannayuganda bagambye baddiza ogenda kubayambira. Kale, nakukiddamu omulala. Kanyamezako kwekyo mubufunze muzata wa musonyiye bibiri bisatu kansokenzeremu bino ebisatu. Okay, nawe okay. Kenzo nze bampiita Kansime Gideon ndi munnamawulire. Ku buli anayagala okwegaana nti tewali baana basibiddwa ndi omu ku babaddeyoko munda ate nga ndi munnamawulire. Obadde munda? Yes. Ekyokubiri n'abaana bana bafudde ku be twavudde nabo ku Big Tale. Abaana bana ababoda bafudde bafunye accident. Kuliko ne poliisi beetomedde nga poliisi batomedde ng'ejoininga convoy yo. Omulina footage? Tefunyeko gwe nfunye. Alhamdulillah. Musajja omumwe security. Kale kansooke ntandikiraawo. Muwulira omwana agambye poliisi erina beekoonye. Abaana bana tuwulira nti balabika bafudde. Mufuna bulungi? Naye nga mazima ddala simanyi na kyakukola bannange nze. Simanyi kye ngenda kukola. Simanyi kye ngenda kukola. In fact, omanyi, ladies and gentlemen, musooke mundeke kamala okubaako amasimu genkuba press conference yagiddamu. Mwebale nnyo webalire ddala. Kyakoze kituufu nnyo. Abanaasobola okumulindako tubeerewo. Abalina gye tulaga tujja kuba tubategeeza ekiddako. Press conference ekyaliwo naye kasooka abeeko kyasootinga. So